yaabwe simanyi oba nammwe bwe muli wano oba abo we bali ejjuma nga tesukka layini emu bangi ejjuma tesukka ki layini emu tesukka oluusi ne layini tekola ki tewera gy'emizikiti egisinga obungi bwe gityo naye nga when you ask how many Muslims are around this area, they tell you we have around 300 Muslims. And you say, where are they? And you don't say them. We still have mosques which are closed from Saturday to Friday. Friday to Friday, that's the word from Mosaic. It's Friday to Friday, the mosque is closed. Tujirina, by Imam Moriwano, Abasaza on the Friday, Muzikiti Nibagugara. Never in another Friday. Who told you that we are like Christians? Who go to church on Sundays? Right. Who told you that we must be like them? For us, we pray how many prayers a day? 5 prayers. And those 5 prayers have to be in the mosque for the gents. Siboguli? Siboguli basomesa? Iba mbaga machono musajja oba yatujjiride obugirizi oba kisimanyi. Ya? Swala mmeka? Nga maloozi gakyavaayo. Swala mmeka zifika okusalira masikidi? 5. Naye tukyalinayo emizikiti egisaala juma yokka egyo nze ngiyita egyo siyinza kulikiwa kiri mizikiti biriki mizikiti naye mizikiti kyaki kya wiikendi bwetuuka nga bakola ki nga baggulawo nga basaala nga baggalawo wiikendi endala bwejja nga baggulawo. But it is a shame. It is what? A shame to our sheikhs to be leading prayers only once in a week. So on the list we have agreed. We are going to have registers. Okay. We have agreed that we shall have registers where we are going to register Muslims. Right. Alhamdulillah. We have said ourselves, we ourselves here, we have said the Imam is supposed to guide his people. Are we together? The Imam is a leader who guides what? His people. And we know there are mosques where there is no dars. Eliye mizikiti ekitaliimu ki? Darasa. Ndi mutuufu oba sindi mutuufu? Wangi? Eliye emizikiti nga mizikiti egyo temuliimu darasa n'akamu. Tugenda kuteekayo darasa ezo. Inshallah ezimba emizikiti oba inshallah etazimba mizikiti. Abaye tugenda kuteekayo darasa ezo. Njagala abalisinsiya abayinza okuŋŋamba
nti ewange tewabaddeeyo darasi naye olw'okutegeera nti nze nyina okuteekayo eddarasi eyo jagalayo ku mikono egimu ngirabe. Mashallah. Ai Allah julira. Allah akole ki? Ajulire. Kubanga abasiraamu abo bw'oteekayo darasi bagenda kwesibako ku lunaku lwa kiyama nga bagamba tewabasomesa. Ye hadisi eri gye nagambye nti bannange idha duyat al amanatu fantazir as-saa. Obuvunaanyizibwa obwesigwa bwe bubeera nga bukoze eki tubujalabaganyiugamba tetubufuddeeko tulinde ki essaawa Rasul sallallahu alaihi wasallam yakozesa ki tulindirire essaawa wadde abasinga obukivunula nkomerero let us wait for chaos. Nze bwenkivunula chaos. If we don't do that, there will be what? Chaos. Abaye tulindirayo chaos endala. Olwaleero mumpe ku matu. Olwaleero ebintu byaffe tubimalira luddawa mu makubo na mu butale. Makubo naki? Na mu butale gye tudisikasingira ensonga z'obusiraamu. Eyo si kewosa eryawe ewedde emirimu. Tukyalirayo ekirala. Ebyaffe byonna tubimalira mu ki? Mu makubo, mu butale, mu kifo ky'okubeera nti tubimalira mu mizikiti. Abantu baffe bategeere ane ekizibu ki kye mulina kyekino na kino na kino kankitwale ewaani mukulu w'ettwale akitwale wa disudika agende ng'akyongerayo. Awo tetunaba kukola ki? Kukolawo ensonga lwaki tulina chaos among the society. Tuli ffenna kansembeeyo okubeera tulina okusoma edduwa. Tulina okukola ki? Ekyo kyo si kyako ndowooza si kyako kuteesaako. Si bwe guli? Bayima ekyo kyakuteesaako. Tuteekwa okuziika abafu, tuteekwa okusoma edduwa. Si bwe guli? Bayima ndowooza mukooye ngende. Wangi edduwa temwagala gye mansomesa. يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبون. سدوا تلفنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سي آية ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سي آية إلا ما قال نيونجي كدوا شيخ عنزي جوكيزا إلينا إدعوني
أستجيب لكم manyi mwagala kuŋŋamba ate eri abasoma edduwa eri abatasoma dduwa ekyo nakigamba dda teriiyo musiraamu yenna atasoma dduwa teriiyo musiraamu ki atasoma dduwa dduwa zino endala ze mwawukanamu ezo muziveeko lwaki mwawukana bw'olaba nga bikutawanyanga ebyo obikola ki ng'obita ng'ogenda nakino ekikola ki rabbana atina fi dduniya wa fi l'akhirati waqina lwaki sigenda n'eyo n'enzira muziri ez'okutukayanya ez'okutukubaganya ez'okutuvumaganya nagamba dda teriiyo seeka atasoma dduwa teriiyo musiraamu atasoma ki era bw'oba togisomye oba okoze eki zambi tukifenya kati bwe ŋŋamba tutusomera abantu baffe edduwa njagala mukitwalire muki context eyo kubanga muzisoma ne bwe nakugamba nti eno togisoma wallahi ojja kuddayo ogisome ojja kuddayo okoleki ogisome kubanga ekyo kyo wakikola ki wakimanyiira dda singa wabaddewo ekiro ababadde ku rediyo kwabaddeko ekibuuzo era nga kikwatagana naki nadduwa wadde nga kyabadde kiki ate edduwa eriyo yabadde ya eri special sineza bulijjo naye era twakikoze eki twakyanukudde naye kyenjagalamu bannange ffe tuziika abafu sibe guli eriyo omulala aziika abafu ku kyalo imaamu gwe bayita nti jangu okole ki bw'oba tonnatuuka n'okuziika tebakola ki tebaziika kubanga imaamu tonnaba kutuuka abaye mukimanyi baimaamu bannange mukimanyi nti abasiraamu bangi nnyo abatamanyi swalatul janaaza abaye mukimanyi ansa zonna zigenze simanyi oba zirazeewa abasiraamu abawuliriza salaamu aleikum njagala mpulira eddoboozi eryo nga lyerinziramu mumanyi nti abasiraamu bangi nnyo abayimirira ku bafu nga tebamanyi kusaala swalatul janaaza tukole magezi ki wangi tubasomese bakole ki bayige okusaalira abafu okusaalira ki buli lwoyimirira okusaalira omufu oba omuyimiridde kumusabira tuli fenna naye kati bwe banaabeera abali emabega waffe nga tebamanyi bwe basaalira abafu tukisalidde magezi ki so amanga beddalasa ze tugenda okuteeka mu mizikiti gyaffe njagala okakase kino nambeemu kakasa nti abasiraamu bo bamanyi okusaala eswala eza faraba tuli fenna kakasa nti abasiraamu bo bamanyi okusaala eswala eyaki eya faraba nja kubabuulirako nti emyaka nga kaŋŋambe nti emyaka nga 5 ngenze nkivumbula nti abantu bangi mu mizikiti gyaffe tebamanyi kukola ki era omusomo gwe ŋŋenda nga nsomesa mu mizikiti gye ŋŋenda ensomesaayo swala
emizikiti yengendamu emizikiti egyo nsomesaamu ki ntera kubeera ku masigidi n'olwawo wembeerera ddala nali nsomesaawo siira nensomesaawo fikihi. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can we please maintain silence? Ndikuulira amaloboozi. Baimam, njagala tukiriziganye nti mu ddalasa ze tugenda okuteeka mu mizikiti gyaffe swala yeekola ki? Bwe bamaliriza eswala ya farada mu swala ezitali za farada oba eziri farada kifaaya tandikira ku ki? Salaatul janaaza. Tuli ffenna lwa nsonga nti abantu bangi nnyo bayimirira ku janaza z'abantu naye nga tebamanyi kukola ki? Kusaala. Nze mbadde mbagamba ngenzeeko ku mizikiti mingi nnyo nembuuza ebibuuzo bye byembabuuza kati ansa zensangayo zeezo nempalirizibwa okubeera nti ku mizikiti gye ŋŋenda nze bwe bampa okusomesa nsomesa ki? Swala. Imaamu kimanye bw'onooba tusomeseza swala omusiraamu agenda kwesibako ku lunaku lw'enkomerero nti tiwamusomesa ki? Swala. Tewali wagenda kukubuuza nti lwaki tiwamusomesa siira. Sooka osomese swala bagitegeere tusobole okugenda muki? Mu maaso. Mu kusoma edduwa zaffe saagala bagamba nti temusoma oba musome gwe kiwazze nakyo kyoba ogenda nakyo. Tuli ffenna kiwazze okkiririzaamu kyoba ogenda nakyo. Naye mu kusoma zino edduwa nze kyenayagadde okwogerako ennyo bannange ba imaamu tuddemu ensa tuddemu empisa ennungi tweyise bulungi nga ba imaamu. Nze nkizudde nti abagagga batukola ki? Batukozesa bye baagala lwakubanga tugendera ku bye bagamba. Mu kifo ky'okubeera imaamu nga gw'otwala omugagga n'asigala nga yakola ki? Yakutwala. Bwakugamba nti jangu tukole kino gwe n'ogenda n'okola. Ne twesanga nga tugenda tukolamu n'edduwa ze tusomerayo ezo nga tezirina za busiraamu ng'ogenda kukola shiriki naye nga ng'ogamba nti ngenda kusoma dduwa. Kyenvudde mbagamba nti genda nekyewazze nakyo naye making sure nti abantu bonna gw'obatwala tokkiriza bagagga kukola ki? Kukutwala. Kweyo point njagala nyongereko tugenda mu kalulu. Abaali tugenda mu ki? Kati tugenda okusembyayo tugenda mu kalulu. Gwe nga imaamu tosaana kubeera mu bantu bajaganya kwegamba baddawo ne bajaganya olw'okuba gundi yakoze atya? Yawangudde. Gundi yakoze ne bakusanga nga okuteera oba oti n'amagulu oyisizaamu ojaganya nti omuntu wakoze eki? Imaamu osaaza abantu bonna. Osaaza abantu ki? Bonna. Nga tetubuuzizza nti ono wa kibiina ki? Ono wa kibiina ki? N'olwekyo ne bwe tubeera mu kaseera ako nako tuddemu ku mpisa. Bwe baba bakuwaddeyo akantu ko mu ngeri yo ate tojja mu bantu kubeera nti ate olanga mu ngeri yonna nti aze bannange ebyo saagala kubyogerako nnyo naye njagala mu kaseera ako tweyise nga baki? Nga ba imaamu abakulembeze tuleme kubeera nga tuggwamu
Imaamu togenda kubeera ku mweso, tobeera muzannyi wa ludo, tobeera musajja abeerawo ku mweso nga nkutemye nkoze n'oyogera nebyoyogera byonna bali bye boogera. Imaamu omwami oli yagambye tuteekwa kubeera exemplary. Tuteekwa kubeera ki? Tuteekwa kubeera ekyokulabirako eri abantu abalala bonna. Tubeere example nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga ebintu bye, bwe yakwatanga ebintu bye, bwe tujja okusobola okubeera nga tukola emirimu gyaffe tugende bulungi. Nsaba eyabaleese wano nga ye Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesa okubeera nga muvaawo nga muyize. Eyazze okuyiga vaawo ng'oyize. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yatuleese wano atukuume nga tuli mirembe, atutaase obubi obuli mu kifo kino, atuwe obulungi obukirimu, atutaase obubi obuli mu ffe ffennyini, atuwe obulungi obutulimu, abeere nga atuyigiriza, abeere nga atusitula amadaala ku nsi kuno ne ku lunaku olw'enkomerero. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli Energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usanga ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331354. Tuli Energy is your answer.